Ensasagge yafiiridde mu John Bosco Ngorok yabadde mu kitolo mu bitundu by'Entebbe mu kiro ekyakeesa olunaku lw'eggulo. Ono yali yawula omusaseredoti Dominic Alinga akasente akawera wabula bwe kyatuuka ku kusasula Father n'atuukiriza enjogera ya Kyowolo otudde okibanja oyimiridde. Father Alinga ye yekka ayinza okunnyonnyola ab'ebyokwerinda ekituufu ekigambibwa okubanga kye kyamuviiriddeko okuva mu mbeera n'asogga omugenzi ebisa ebyamuviiriddeko okuzaawa. Newankubadde Ngorok yali asimattuse, Alinga yatomera ne boodabooda eyajja okumudduukirira era n'owa boodabooda akyapookya na biwundu mu ddwaliro lya Grade B Entebbe. Poliisi etubuulidde ensonga we zituuse mu kunoonyereza. Twagala okubategeeza nti Alinga Dominic ali mu mikono gyaffe nga poliisi era okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye ku bujulizi bwe tulina tujja mutwala mu kooti. Waliwo obutambi bw'amaloboozi Father Alinga bwagambibwa okubanga yaweerezza muganda we nga naye annyonnyola oludda lwe. That night I felt that the money the late had was not authentic. I felt it and I even pulled a note of 50,000. When he saw me taking to the counter, that is when the anger increased in him and we had to leave the place, and he also could not sleep in Entebbe. He told me we go. Little did I know he wanted to defend himself by destroying evidence and killing me. Kereziya evuddeyo n'etegeeza nti omufaaza ono nabo baali baamuyimiriza ddanga ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde ku nsonga ze batubuulidde nti za kyama eri Ekereziya. Okay, the information is simply that I suspend Father Dominic Alinga and I'm kindly asking for prayers for him to review his... Why was he suspended? Yeah, that one is a private thing. It's not to be revealed because we have to protect the person, never. Olwaleero wabaddewo okusaba okw'enjawulo mu Kereziya ya Uganda Matters ekyambogo okukulembeddwamu Reverend Father John Ssettimba okusiibula omwoyo gw'omugenzi. Omugenzi abadde akola mu kitongole ekiwooza KURA era abakulu eno boogedde bingi ku bimukwatako beppo n'okuvumirira ekyamutuuseeko. We have a lot of hopes in them. We had a lot of hopes in JB. We knew that we are bringing up a young team full of wisdom, full of dedication, who will help us raise our tax collections. Whoever did this to this boy switched off the light completely. He has left a very big gap in the church. Akadde konna Father Alinga alindirira kugasimbagana na mulamuzi annyonnyole bulungi akana n'akataano.